njagala okole ekintu kimu. Njagala onkubire kibayita 360. Etya ondage ku kibayita ettaka kati otulaga side ya Kyemmanga. Kati njagala otulage side y'ekyengulu. Njagala olengere gye liraga. Olengera gye liraga? Nengerayo. Njagala olengere gye liva. Olengerayo? Nengerayo. Kati njagala ondage gye lyambuka. Olengerayo? Olowooza emmoloka yayise mu nnimiro? Eri ago makubo. Ago makubo. Olowooza side eri batambulira mu nnimiro? Ago makubo. Eno gye bayita Uptown Estate Buwama. Muganda wange. Mazima. Omwana yaŋŋambye mwana wa taata. Tokalubiriza bulamu. Obulamu bute butambule. Estate njitadde nkwaniriza. Tuli Kisubi Buwama mu Uptown Estate owetera ku Jaliya City kilomita 3 okuva ku Collins. Amazi wegali plot zaffe twasaze futi 5 ku 5 tukuguza mu ttaka. Bw'oba oyagala 5 ku 10 n'ekyapa era ogitwala. Ewantu wano walungi wateeketeeke owalengera owalaba waliwo eyaŋŋambye nti nze ngitumye estate ya over yeno ab'Ekyemmanga kye basinga ab'Ekyengulu ab'Ekyemmanga bayina ebibala ab'Ekyengulu kye basinga ab'Ekyemmanga nti ab'Ekyengulu bayina kye bayita vyo mama ogenda sasula obukadde buna naye ogenda kikola bwoti sigenda kalubiriza bulamu ng'omuyaye bwe yakiŋŋambye ekyali wange yaŋŋambye tokalubiriza bulamu mwana wa taata mpa obukadde 2,500 2,500 nkuwa ettaka otandika okuzimba balance musasula emyezi emeka 3 nga buli mwezi ompe emitwalo ameka 5 ettaka lyomanye nti ofuuse landlord mu Uptown Estate jangu olwaleero baclient obalaba batandise essimu 0700 63 nera 63 esembyayo 3 0700 63 nera 63 esembyayo 3 njagala olengere kye bayita ekyalo njagala olabe ekyalo ekiteeketeeke ekijjudde amakubo ekyetimbye ku lusozi naye nga kitudde mbasiibudde